Gede wano nga twogera gwomu ku bayimbi abasinga obugagga oli muto sente ozirina biki ebikufuula omugagga? Banaye ekiriwo omuzannyo mungi kati wakati oyagala tukugamba ebizinensi Prisoma twogere ku nsonga za Grace Khan. Wavayo ne weegana olubuto lwa Grace Khan naye saa zino yavayo n'akakasensi nti gwe taata olubuto walwegana kiki mubi takugwana nsonga ki? Nga omanyi nga sinakujja era kinsanyusiza kati muganda wange munange yabuyise naate nga munange manyi nze ni muntu mukulu so bwe ndiba nga nja kugabya Grace Khan nja bayita nanze Omar era nja gamba muno munange omanyi na kinyagaza okubategeeza era nja bayita naate olwaleero muganda wange abayise ne mbasangawo nga bintu omuzaale kusanga kekana akadde ffe ketusobodde okufuna bikubuuza mpozi amanya gwe yagwanise nze bamuta Ebya mwami Ebya bambi nja kuyita oba otali sanga siri masanya nja kuyita nja kukagana tujja kwogera nze leero masanya mwami Ebya olina omwana secho basatu olina omwana secho olina omukyala mwagale nnyo ate mukuume naye nsanyusa mpulira essanyu yamaanyi nnyo ati Ebya nkulabyeko wano so kati olwaleero katukwase lwaleero Omar n'ekibuuzo kye. Yes sir. Waliwo omukyala agamba nti omuzaalamu omwana era tomuwa buyambi oseemamu obuyambi emyezi 3 mabega omwana alina omwaka gumu muzeera kyengenda okwambaza era ngenda kwambaza kyeŋŋamye muganda wange ono bwe naakuyita ku nsonga za Omar nja kuyita nkwanjule ngambe omanyi na kyenjagala okugamba ngambe ngenda kwatula kino nekino naye ate ono muganda wange yabayise kati wontunuzeeyo era bamiki nakyusiza mu bintu banja nnyo okumanya omuntu ambuuza ebibuuzo pozi era yayigwa mwami ani mwami afa olina omukyala olina omwana abaana mukaaga kati njagala okyoza mwami afa ngaoli ku mbagayo nenzira nenkwebuka n'obugambo naye nga te ngaoli mu masanyu so kyambadde nsaba mbi oli musajja munnange olunaku nawo ng'olaba oluli amasanyu wemba nga nina kyenjagala okukwatula nga nze omuntu omukulu Omar nja kuyita era tujja kwogerezeganya anti ye agamba nti nakunonyereza ebbanga ddene era neggulu yazze n'atunyaganga nagali nti omwana mulwadde ate taata w'omwana gyali mu bibi atakwata naate Omar seekweka naate era kyembagambye ebyo byo binaba yalulaba naye olwaleero amasanyu Prisoma olina national ID oba permit yo ey'okusoma oba driving permit oba national ID obirina sokoleke nja tugende mpola kubanga nabagambi njala kumanya omuntu ambuuza kubanga muli bangi ate bwe munjaga mudde mu kitundu bakitegeera ate tutambagamba mbanja oli kumbuuza permit ki permit oba national ID permit yange munange njirina eya Uganda njirina ate national ID yange njala ne passport yange muzeeyi ku byotayagala ebimu kwogeraho ku by'omukyalo oyo alaga alina ebikuvunaanyizibwa okuba nti ng'ebyo ebibiri kimu ku ebikwogerako abirina sawa za leero oyagala okuba nti ofuna obuyambi okuva mu bitongole by'enjawulo weetaaga ebimu ku ebyo lwaki tomudduukirira naaba nga ebintu ebyo bikuddizibwa n'oba nga obirina? kati kangu example Prisoma kuba ntandise okuyimba muzeeyi omanyi njaga nnyo okwatula ekintu kulimirwa nga ate nenkituuza nga wekiri kubanga ebigambo bino tubyogera bigenda mu byafaayo kati naawe naggaye muganda wange sirina kutegera gwe mannya bwambuza bibuuzo Rupi olina omukyala balina nabangi nze n'abaana basatu mami Rupi ekirungi sawogera nnyo naawe sikumanyi nkusanze wano mami Rupi simanyi oba oyinza n'okwetunza mu kamera ne weemanyanga gwe ne bakumanya abali okumbuuza ebibuuzo bakumanya era abantu bakumanyisa bakubalako eggwanga kinnumye nnyo mwami Rupi ndikola mirimu gye gimu naawe mugina egyenguliko muganda wange akwisola amasanyu gange naye oli kunkokodde wakita kikonkokola omanyi bino ebintu byansate kati kanyogerenga munayuganda omanyi tata olina emyaka ema? Nze ndi myaka 28 buli kimu nkikuddamu straight 28 kati okitega olina mukulu wange myaka ontefudda ondiko ku mazaalibwa gagana omuyiza ku mazaalibwa so bambi kyengezaako okugamba babayisirwa amasanyu ate muli bantu bange nkozi namwe ebbanga gwange nnyo betwogerako tobamanyi oba tubeere ku masanyu ga leero
ajja kuyita kale alina ekibuzo ekirala national id we tunaaba tubinoonya gye mulina yalibanga ateetaga nga nzira kusomera eryo nja bayita akusimaasima abuuze ekirala abuuze akusasula nkola mukazi wange ajja bayira ajja bambi mukyala mukyala wange ajja kesobola ekikampuni naye bambi ajja ekisinga obukulu kyensinga okufutiganyo okunyeganyegako epeesa is the moment kubanga omanyi musakunza ebibye bino ebintu byetukola bino bya mawulire bya media ate bano bakama baffe tukwana nabo okitegeera ate batunda amanya gaffe nga ffe abayimbi so nze nganze omuyimbi ddala nga kati nga ku myaka gyange wensinga nabo baganda bange abamu babuuza bansinga n'emyaka banjaga ate nsanyuke mukono nyo wenye ekyambe ky'emyaka kubanga ekiriwo mwami Daniel olina ekibuuzo prisoma nawe wenye ekyambe ky'emyaka naki ekyambe kirina ku myaka ekijambiya ekijambiya ekyambi nedda muzeeyi kankula ekintu kimbairawe nze emyaka sigitobatoga oba sigitufuatafuatako emyaka nze kyendi kati ndi emyaka 22 oli wulirayo birthday nanga nga pesa agamba alina emyaka 2 ekyo gyejjaako ne ku bintu bye tukuwulirako n'emyaka gy'oyogera ng'emyaka mito nnyo tugenda mpolampola manyi njaga nnyo okwalula njaga nnyo netweyalula muzeeyi ambuuza yeggwani kinyozi amuyita dani mami yegwa ani amanyako muzeeyi tugende maaso nze dani sebo muzeeyi dani olina emyaka enka muzeeyi dani ogambe ndi muto tujje ku nsooka nyeza kubuuza nedda tolaba nti obuzibu bugenda okubeera dani olaba dani obuzibu buli olaba ate olaba bugenda okubeera woma dani nkugambye neŋŋamba it's my celebration but now ontabula oli kunsula buli wange simanyi byaku tuli ku myaka leero birthday yo si bwe kiri nekiri mu birthday eri twavuddeyo twogera ku myaka wetunulya emyaka gyo n'ebikwogerwako naba tebyegatta yabantu ebyabakyala kati olabikwatagana ne birthday mukulu ddani bamize ni muntu mukulu ati nekyenjoga kunyula nga nkitegeeza nze badde ndowooza omuntu newakola birthday n'agamba alina emyaka 2 aba n'olukusa olwogera ebyo byayagala olaba abakyala batera ogikola ekyo no this is a free world oma wakeera n'agamba alina emyaka 16 giba gyegyo naye ensonga yoba negitegedde evidence ekakasa nti si gye nange ate sirina munnaye gakula Mikey katono nnyo dani ekimwogeza ekyo anti ID gye yalabako eraga myaka mirala tezigatta ID gye twalaba tegatta naye ID eyo oma agambye tagimanyi kitegeeza ey'omeri mu mpale eri yannassa okitegedde olaba nginoonya bunakutta senga yiye kubanga students ID nga yayuke olaba nginoonya naye ekibuuzo kya ddani kibadde nti emyaka gy'olina mito naye n'ebikwogerwako nange muzeeyi kankikuddemu kino olaba sinza kutandika kuwabwogera ku binjogerebwako kubanga buli muntu ayogerebwako ova ku mukulembeze singa muzeeyi avayo n'agamba mune abanjogerako no kakule obanga olina omulamu ate nga olina kyokola nga kyamulamu bajja kukwogerako lwaki bakwogerako oma ndi muyimbi ndi wakazindaluka ekyenkola kituuka ku matu so abantu balina okwogera kati ate onambuza ate nwaki abantu boogera mba simanyi kyakuddamu mba nyina kukutunira nga wentudde kamera lulwati ekisinga okwogerwako kyabakyala muzeeyi kimuli okukontagana oma ndigge konawo wenyini sisi nabasajja oli mutuufu sisi nabasajja nze sirigge jona wambuza ekibuzo toligge bwebaka ku mukyala sekyo ogutali musango lwaki olowooza abavaayo nga bangi zit because olina sente bakwagalako sente olaba muzeeyi bange musaze n'olulimi mulaba bambi mulaba kati lwalina olina emyaka 22 mazaalibwaga nze otuuka myaka 3 nimbuka mugagga neŋŋamba omanyi nyetaga abakazi nga bana
kuba olina musiraamu buli omu naafuna ate ni musiraamu tekiŋŋaana naye ofuna mutwalo obusobozi nina abakyala abo ate obusobozi nze mbulina prinsoma ate nga olaba ompa obudde bwo gwambuza ekibuzo okujja wendi mba ndi wansoma so kati message ki gy'oyinza obba waba bavaayo ne message engezako gamba nedda eggwanga Uganda bana ntuve ku busonga obutono tukole ate bwe tukola omanyi pepa abantu bafuna civil matters ne bazimakinga main matters which is wrong yet eggwanga erina national matters zibalina creating a big issues about right now tulina abantu baffe yesterday was 8th day njagala binoise gye bakoze about abantu abalina siriimu ntono etya babalaba bamu industry bagamba nina siriimu nga MC Cuts nagamba akanyo nenjogerera abantu so eggwanga yaffe kuba Uganda waki abantu kyekwatidde mabega waki abantu ababaganidde mbwavu Mikey because they give time ku busongo obutono mboza kulaki olina enjuuyo oli musajja olina empalo olina n'omulimu okola oli kunju ya musajja mulala ogiteekoteka oliwa bigambo kola work omanyi kati nze omanyi msamike ngezo kitegeera kino nga ntunda abayimbi nga bataata baffe nga bakamivu nga balwagadi njaga olowoozemu amawulire ge baba bawandiseeko emyaka n'emyaka egyo if one of them was to be like mpoye ndekedde olugendo olugendo alutegeera manyi olugendo situla atayogerwako ola okujja maaso ga kamera eno olina okuba ready because omani maaso ga kamera gwali waka gwe nalaba akatambika ogenda lamula and it's okay to okulamula it's okay it's not bad so kati buli ayogera ebigambo gy'oli akwesibako obwesibi naddala tuyage ebigambo mwebaza nnyo kubanga mpa obudde bwe mu budde bwe neyansiza nnyo talekeranga omukyala omwana akwesibako obwesibi Omar alidda kati muzeeyi kinaddambye muzi kati amanya mpozi eggwanga byegwani muzeeyi Arthur mpozi okulira media ki muzeeyi Star TV kati muzeeyi Arthur owa Star TV leero ozze ku mazaalibwa aga Prince Omar ne kati omulimu ogukuleese kati otandise kufuuka babitaki interrogator tafuuka interrogator musajja wange njagala namwe nga nyina musajja namukoledde kasindika gwe naawe okinyina okyala gwakwata akatambi kyokola very wrong nobanga oyagala bu likes muno oyagala bakulaye bu likes bumeka it's very wrong kibi nnyo kitegeera obubaka obusemba eri bannayuganda prisoma tuveeyo eyo obubaka bwe nabadde mba abanayuganda obusembayo nabadde mbu omwami abadde ambuza ekibuzo ebadde wano abadde udani eggwanga abanayuganda please abanayuganda guguno omwaka guli kuggwa guguno omwaka 2021 guli kuggwa Mikey gutukubye nnyo abasinga mu bulago abasinga bagufunyemu abamu tebagufunyemu tuve ku busongo obutono tandika okuwa amatwe ebintu ebigasa okitegeera prisoma kankusalemu ekirimi kati Prince Omar kankusalemu ekirimi katono oyogedde wano nga twogera gw'omu ku bayimbi abasinga obugagga oli muto sente ozirina biki ebikufuula omugagga bannaye ekiriwo omuzannyo mungi kati wakati oyagala tukugamba ebizinensi ndabe bannaye ekisembayo Omar abayimbi bangi yimba tezifuluma ate yesterday baranze another variant ejja what's the future of this industry to you as a young artist? Me the future of this industry musamiki nandika mazito eggwanga litagenda kusonga gyetwogeddeko that abantu bakole people are going to lose careers artists are going to drop down their microphones down on the ground you see come here you see longer time to me it says to lead things. Look at the industry that are working Nigeria, South Africa, look at USA abasajja bakola miki kati omuyimbi omutambule akola ati anti kati omuyimbi omutwe abatinga ku kino ekyola biki waliwo obusongasonga kati omuyimbi omutwe okwata essimu endowooza kyoba olowoozaako okuyimba kwange nkwongeddeyo ntya manya ono nkoze ntya naye abantu abasinga you get off the vision gy'oliko no losing a focus ba tiktokers nabataddemu ate tiktok nalonze ogwo nalonze muganda wange ensonga kulaki myaka 5 nga ntambula mu lugo ya Uganda eno Omar kyensinza okufuna mu butono okusanga mu music jane yange gyemikwano egyo giri eminywevu kubanga abantu abasinga babadde bamanyi Omar alina kyatambulirako abantu bansimba baba mirimu gye naye ate wali abantu bosinkana mu mirimu gino so in this music there are people like him
there are people like others. So me choosing nengamba nyoza TikTok omu. Album yange iliko muimbi omulala. Kuliko John Black, kuliko Daddy Andre. It has young skills. Kuliko abayimbi bawerako. So nze buli muimbi aliko album yabadde ne Omar nga ina truthful connection naye. Kubanga Omar obanga yatandika nga yimba muto kati akuze. Amanye emiti gyayimira najjo. Amanye abamwagaliza amanyi bibana abagenda okunkwata ku lugendo lwa. So engatta bano baganda bange bamuna bamune ngambo n'ogwennonzo basiringe mbanja tudde nga mwoyo gwange gwenyini. Okay.